bwe gy'okumaamira nga tutuuse ku njaluza yaazo gireke esulewo. Ddira amazzi ogasuze ebweru mu bbaako oba mu seppiki. Ku makya ssaawa 11 ginnyike mu mazzi yonna etobe enjonjobale. Bw'ogijjamu ogiteeke tetuyita ddaakarumu nga temuli kitangaala. Esiibemu esulemu enkeera gizaawalye empa. Within a period of 1 week ejja kuddamu ekekema ebiike. Ekyo nga tukiggusa. Kati bw'obala buli mwezi n'ogiwayo amawezi ya 7 days mwelina okuddiramu mu sisitimu ey'okubiika. Bwe tugatagata wiikisi ezo zonna mu mwaka kiba kikola emyezi 3 mwena. Bwe tugamba nti enkoko eŋŋanda bw'ogirabirira esobola okubiika emirundi 9 mu mwaka. Enjalo z'eyaffe eri ordinary. Olina enkoko zo assuming olina 5. Eno bw'ejja okubiika gireke namba 1, namba 2, namba 3, namba 4, namba 5. Twagala ziteekateeka. Namba 1 eno bw'etandika okubiika kwe gireke. Egiri ebiise girekeewo. Enkya bw'ejja okubiika yeebiise lino lyesookeddeko lijjeewo. Oliteeke ku ttule. Singa namba 1 eno obwongo bumugamba nti ayagala kukumaamira, girekerewo ejjirimu ng'olifumbye. Lwaki? Twagala ne bano bamuliraanwa be bwe baba nabo batandise okubiika tuziwe amagye olunaku lumu essaawa y'emu zimaamire omulundi gumu, tujja kwaluza omulundi gumu. There we shall minimize endabirira yaabwo. Kati wano njagala tugende mu saayansi owaffe ow'emitiiyana. Twagala tutandika okuba nti zonna zibiikira omulundi gujya. Eno gireke emaamire, anyini ebiike. Neeno etandike, gano geebiise gatunde. Ogireke ebeera awo. Zonna singa zituuse okumaamira, amagi tozigawa gonna. Zinnyike mu mazzi zonna. Ekyo ozizze mu mpaaka zijja kutandika okubiika zonna omulundi ogwo. Zituuke n'okugamba nti kumaamira oziwa amagi omulundi ogwo. Ekyo tekiggale. Tutambula ffenna. Then bwe kiba nga si kyekyo, tugambe nti namba 1 guno, namba 2, namba 3, namba 4, namba 5. Namba 1 yeesoose ebiise. Kyetulina okukola kiri ekintu kimu. Ejjiri lino lirina sayidisi 2. Waliwo awasongovu n'awagazi. Enkoko eno bw'eba ebiike ki? Wano awasongovu wewasooka, wewajja, wewafuluma. Bw'aba muntu gwe bayita kasobole oba magulu, asoosezza ebigere. Tuli ffenna. Singa eggi lino lisoosa bigere eryebasa enkoko, bwe lijja ne lyesimba bwe liti nga wano awagazi we wasoose okufuluma ye kasobole mu bantu, kitegeeza ereesezza bigere eryebasa. Naye bwe libiika ne lijja nga bwe lirina okujja ne lyesimba bwe liti, bwe liba terikudde erireka. Meaning nti wano muzuuli, wano wafu. Buli nkoko lw'ebiika ejja omala okubiika bw'eti
ekyuka bweti n'eritunuulira. Bwe liba nga liri bwe liti nga yeeyongerayo, bwe liba nga liri bwe liti n'eryebasa, bwe waba nga wali nga wategeerekeka nga wasobola okusigala nga bwe liri. Eggi lino lisobola okumala wiikisi 3 nga teryonoonese singa oba olikuumye bwoti. Naye bw'olituuza mu ttule bwoti kiritwalira essaawa 1.5 nga lyonoonese. Why? Wano werisiza. Tutambula ffenna. Ago ge magi ge mukulira nga gaabise ewammwe, nga n'oweweeyogerera aliwulira, naye nga lyabijjidde wano. Kitegeeza lyafuna empaaka n'olikuuma bubi. Amagi gano bw'oba ng'ogenda kwaluza, tekinyuma nnyo n'ogeebasa bwebasa bwoti. Bwe gaba nga tegali mu prosesi ya kwalula. Singa liwangaala ne wawitawo ennaku 3-5 wiiki, eyo sipesi eno ejja kuvaawo edde wano. Eryo terijja kwalula. Era gwe tuyita spoiled. Tutambula ffenna. So kati wano bikwatagana ku njaguza y'amagi. Bwe kiba nga tekitambudde nga bw'okyetaaga, still tukyalina olutayitivu endala. Mumwenga bwe buli muno, kizibu okugamba nti tulinaayo omukwano gwo bw'osobola kufunako omupiira gwa mmotoka mukadde. Gyekiri. Tugamba nti bwe tufunayo omupiira gw'emmotoka omukadde, wano we gugenda okwebaka. Njagala wano wonna oteekewo obukuta bw'embaawo ebiyita embungu. Bw'oba omaze okugiteekawo wano, tuno omupiira gw'emmotoka yo guleeta okwebaseewo. Genda mu famasi ogule ke biyita kotoni wuulu. Bw'oba musobola okufuna pamba owaffe owa bulijjo mufune. Oteeke munda tyubu muno mwetuula, ojjuzeemu mwonna. Bw'oba ojjuzizaamu mu tyubu mwetuula, yaliriramu amajiiko enkoko zonna gezibiise. Bw'omala okuteekamu amagi ago, ddamu obikkeko kotoni oyo yenna obunye paka wano limu weetuula wano bwewati, kuno kungulu wano obikkemu ekkutiya ey'akagoogwa. Okumala ennaku 21 okoko ojja kusanga nga buwamatuseeyo eno buli wano wakati. Wange sibulidde ngambye bwe nti mu kifo eky'okuddira enkoko ogiwa amagi emaamire. Kuno omupiira gw'emmotoka anytime toleeta ogwaloole kubamanyi nga tekugenda genda. Kuno ogw'emmotoka entono kyubu mwetuula mwoba oyalirira kotoniwo bulungi nnyo ng'omusunsudde obunyukuzeemu wajjule, teekamu amajiiko gonna gw'olina. Don't mind ogataddemu otya, gweteekamu ki mu tyubu mwetuula munda, omale ojjuzeewo kotoni waffe. Awo tyubu bweyita ng'omupiira gubeera bwekuti. Kati wano limu weetuula wano mu bbanga wano, bikawo ekkutiya ey'akagoogwa nga muli munda muno ojjuzizaamu kotoni wo. Leka eyo okumala ennaku 26 eno bujja kuvaayo bwokka obusambe wano bwokka bujja kuvaayo egwe. Ambuuza enkoko yaffe bw'eba eyaludde
obukoko bw'obujjayo obusanga wano. Omugaso gw'enkoko is to provide the heat ku magi. Tutambula ffenna omupiira guno bw'oba okwebasiza ku nkungu wano tekujja kunyuka. Jjukira enkungu ekola ebbugumu mu tyubu munda mu tyubu muno mwetuula mukola ebbugumu. Kati bw'onaateekamu kotoniwo n'oteekamu amagi, that's the local incubator omuntu ow'omukyalo gy'asobola. Buli ffenna sijja batwala mu ky'amasannyalaze, si buli ali wano amasannyalaze agakola kino. Bwe teekamu buteesi magi nga kujjamu bukoko bukwatagana. Bwe tudda mu nkoko zammwe ezo eno bwejja ng'ez'okumaamira kumbe ejjirimu teekawaawo. Tulinde ono namba 2 naye bwajja kumbalimu teekawaawo. Tulinde namba 3 naye bwajja kumbalimu teekawaawo. Tulinde namba 4 depending on the number of chicks you have. Ezibiika kati bw'oweza omuwendo gw'oyagala kumaamire zonna tuziwa amagi olunaku lutya lekeeyo. Kati zino ezisigadde nga zibiika bw'eyagala okumaamira ogireka n'esulawo ginyike mu mazzi enkeera gizaawali empanga. Bano abayaayi banaagenda okwalula banaagewiikisi 3 nga ne banaabasigadde babiseeyo amalala ga wiikisi mmeka? Bajjeeko obwana bano obawa amagi gaabano. Enkoko esobola okwalula emirundi egisukka 4. Ogijjako bwana ng'ogiwa amagi, bwana ng'ogiwa amagi, bwana ng'ogiwa amagi. Tejja kubuuda naye mukulu nga benjerula sibalaba. Olwo lugezigezi sinnagiteekateeka. Lutambula ffenna kino ne tuba nga tukimaze. Ekirala bwe tuba nga tugenda kulunda nkoko kamaasale tulina okuzifunira emmere gyezirina okulya. Kyekiri ekya fiidingi. Ekyo tukiyita feeds and feeding. Emmere n'endiisa yaazo. Mukama ono talyanzaamaanya. Ate teri kijja nga teyakikugerekera. Lwaki? Nti bwe tugamba nti tugende mu nkoko, nabagambye buli omu alina ekigendererwa kye. But I think mufu abali wano teriyo yandyagadde kulunda nkoko netuyita ezakiyita mu lujja ezo kuloyira zammwe. Bayita wenze buli ebiko 7 bino mbyaluza byonna. Njaluza loko, njaluza leeyasi, njaluza kuloyira, njaluza kuloyira, njaluza lweyiko, njaluza saso, njaluza saasens. Ebika byonna. Naye nze ngange Katonda bwe yatuma okuweereza nga si kubajjamu ssente, nsooka kubuuza enkoko z'oyagala okulunda ekigendererwa kyo ki? Ne nkuyitiramu ebika by'enkoko byonna, ne nkubuulira emigaso n'ebizibu ebizirimu. Tuli ffenna kati gwe ne weekolera choice okusinziira mu kutegeera kwo, kuba okusala kw'okwo eky'obugagga kyo. I don't force anybody ekigenda mu zino. Now bwe tugamba nti feeds, omanyi tulina obuzibu and feeding
kiri mu nsi za Afirika muno, moso mu Uganda abaliisa enkoko bezigula, naye abantu abalimu amagezi agatoola tebaliisa nkoko bezigula okujjako obukopi. Ye kyacu ekintu kino lwaki mbagamba kyacu? Kyacu ono abamu